Essula ey'okusatu okutambula kulaba okudda kutenda. Pawulo kwe yasookera okulaba nti olugendo lw'omu bbanga terufaanana na lwa ku lukalu bwe yayingira ennyonyi ku kawungeezi ako ke yasitulirako olwatuuka bw'ati yali takyayinza kuwuubira be yali alese ebweru. Yawulira ng'ali tamatizibwa okuwuuba kwe yali awuubye ng'akyali ebweru, era bwe yakubaganya ebirowoozo yafaanana okuba nti bwe yali awuuba kitaawe Bazibumbira yali tamulabye. Yali agenda okuddayo ebweru, yagenda okulaba nga bamuwa swiiti era nga bamulagira kwesiba migwa. Ye nti bukedde ennyonyi yali luva okwaya, yasooka newenyuka emisinde ng'eri ku ttaka n'ekirako embuyaga. Pawulo yagenda okuwulira ng'esituka, emmeme n'emutyemuka bwe ttwa, ate yagenda okuwulira ng'ereewa. Amangu ago nannyini kutu n'abukuta. Pawulo ebyenda ne bimwetokota. Yali atudde ku ddirisa, kyeyava ayisa amaaso n'atunulako wansi. Wonna waali wakutte beppo. Naye Pawulo muli yawulira nti ali wala mu bwengula eyo. Ennyonyi yatandika okuseeyeeya. Pawulo n'atandika okunyumirwa olugendo. Ebizibu byonna eby'ensi yafaanana okuba ng'abirese wansi. Yatuula wamu n'omuwala omuzungu. Amabeere g'omuwala ono gaali gaafukamira bufukamizi. Erangi y'enviiri ze yali ya zaabu. Mu kiseera kino ye omuwala yali mu mattansejjere. Era mu bugenderevu oba mu butanwa omutwe gwe gwali guwumudde ku kibegaabega kya Pawulo ekya ddyo. Kino kye kintu Pawulo kye yasinga okujjukira mu lugendo lwonna. Pawulo obulamu bw'e Bungereza yabumanyira mangu era omusomo n'atandika okugukakkalabya n'okusinga be yasangayo. Yafuna emikwano mingi nnyo, kyokka mu bonna Brian Tust ne Richard Morgan be baali enfiirabulago ze. Ekyekitalo Brian ne Richard buli omu ye yali omwana omu gwe mummululu ow'abazadde be. Brian yalina bakadde be bombi era bombi bamwagalanga nnyo nga tagambwako. Kyeyayogeranga nga kimutuusibwako awatali kutemya kikoowe. Ng'akyali mwana muto, nnyina yavanga mu kumulabirira n'amulundanga bulunzi. Yamunoonanga ne ku ssomero. Omwana yaweereza ddala emyaka 10 n'omusobyo nga nnyina akyamusuza mu kisenge kyabwe abazadde, ate ng'akyamunaza ne mu maaso. Richard ye teyali wa mukisa bw'atyo. Nnyina bwe yali ng'akyali lubuto yasuubira nti alizaala omwana muwala, era ne kitaawe bw'atyo. Okumanya nga beesunga omwana omuwala, balonda n'erinnya Sarah nga lye ly'okutuuma omwana ng'azaaliddwa. Sarah lyali linnya lya ssenga wa nnyina wa Richard, omuganzi Kayingo, wabula kyababuukako kubanga omwana bwe yazaalibwa yali mulenzi. Okumanya nga Nakawere yanakuwala kata n'omwana amulekere abasawo mu ssanya, nga yakamala okuzaalibwa kitaawe yafa. Nnyina n'asigala nga yamujjanjaba era yabonaabona nnyo naye kubanga yali alwalalwala nnyo. Buli lwe yawolomanga olw'obulwadde nga nnyina yeesunguusula nti ono omwana naye nga ndabye, singa kale Katonda yampa muwala, omuwala yalwazika. Ate bwe yamulengeranga n'amala amuteeka omutwe mu kifuba ng'agusindika eri nti leka kuntujja foloma lya mutwe. Omukazi naggwayo dda. Leero Richard yakulira mu bunaku obutayogerekeka. Mu college bano nno bombi Richard ne Brian be baali enfiirabulago za Pawulo. Richard ne Brian gye bataatuusa Pawulo mpozzi nga kuzimu. Yali akatuuka mu college ne bamubuuza nti oyagala obunyonyi? Ko ye nti obunyonyi butya? Ko bo nti yii naawe mu Africa gwe ng'okyali muboofu, gwe tomanyi bunyonyi butali nabiwawaatiro. Bayambalira ku mugongo nga nswa nga bejjawo kugenda kunoonya bisu gye biri. Obudde bwali bwa muggundu era nga n'empewo emeketera ddala ku magumba. Pawulo yali alowooza nti bakugendera mu bbaasi naye bali banne era ne bamugamba nti ffe bwe tuba tugenda mu bunyonyi tukola lunwe. Ekyo nakyo kyamulema okutegeera. Yagenda okulaba nga Richard ne Brian buli mmotoka ejja okuggyako bbaasi baagiraga lunwe, okutuusa lwe baafuna omuzira n'abatwala. Baviiramu ku kizimbe kya bbanka ne basala ekkubo okutuusa lwe baatuuka ku kkanisa. Pawulo yali akyegomba ekitikkiro ky'ekkanisa, ebide ne bitandika okuvuga. Byamukanga nnyo ko ye nti wano wafiira muloge ng'afunye akakokola tondeka nnyuma. Yavaawo awo ng'ennyindo yenkata, kwe kubuuza banne nti simera tunatera okutuuka. Ko bo nti ndaba emmanju wano we wali ekizigo. Olwo yali ssaawa ng'emu ey'akawungeezi. Abalenzi tebaalwa ne bagenda mu bunyonyi. Pawulo yali atandika okunoonya ebisu, banne ne bayingira mu bbaala ne bamuwenya n'abagoberera. Obutakulimba, Pawulo yali tayingirangako mu bbaala y'abazungu. Kyali kisenge kigazi nnyo. Buli muntu yali yeemiisa, ate ng'abamu ku basajja bakutte abakazi mu biwato. Mu nsonda eyali okumpi yalabawo omuwala eyali awummuzza omutwe ku ttama ly'omulenzi. Awo ku mulyango okumpi ne kawunta waali watudde ekkazi eryagejja ne liwola. Gyali litudde katebe kawanvu kyokka ng'ogubuto gwalyo gwonna guli ku mmeeza ya kawunta. Mu kuteebereza lyali lisingako ku myaka akakadde kannankabirwa akaali kaliraana kw'aba Pawulo ewa binoga. Olwalaba abalenzi ne libalamusa nti "Hello Ricky, Brian, mwetaaga obuyambi." Amangu ago ne libakuba kiss ku matama. Emimwa gy'omukazi ono gyali ginnyogoga ng'ennyindo z'embwa era Pawulo yali awo ng'akyannyogogerwa kiss eno.
bwe yagezaako okusangulawo n'akatambala yagenda okulaba ng'ebitundu byako ebimu bifuuse bya kasaayi. Amangu ago nga Pawulo yakafuna kiisi yeesoose okuva eri omukazi omweru, Ricky yamubuuza muwala ki ku abo bonna abaali batudde nga basazeeko era nga peti ziyiseemu gwe yandiyagadde. Pawulo yali akyetya nti sirowooza nti bayinza okukkiriza. Ricky kyeyava abaguliza ku muwala kyokka mu butuufu yali mukazi eyali atudde awo. Omukyala ono yali mukazi wa kitema, amaaso ge nga galigita buligisi mu kiwanga. Yalina obumwa nga bulinga bwa nsumbi, mu butuufu yenna nga yakula kiraalo. Omuwala bwe yajja awali Ricky ekkazi liri ekkulu ne limuyita nti Sharon. Awo ne lisuula eriiso eri Pawulo. Olwo Pawulo naye yali yabuguumiridde dda era ng'amaliridde nti bonna bwe banaagaana lwakiri alinaasitukira munnamukadde yamuyise Darling. Kyokka Sharon naye teyali mubi. Amangu ago yasemberera Pawulo n'amugwa mu kifuba ng'eno bw'atadde enkokola ze ku bibegabega by'omulenzi. Okwo kwe yamuwera kiisi. Eno omulenzi okumanya nga yamuwoomera yagyekoma n'okugyekomba. Omuwala kyava abuuza Pawulo oba ng'alina ekifo. Ko Pawulo nti gyensula tebakkirizayo bagenyi. Omuwala kyava amugamba nti bikusaze mpozzi ng'ennaku tugisindirako wabweru wali. Ate ekyo kitwala ne ssente entono pawunda 6 gokka singa tugenze ewuwo 10 lye wandimpadde. Pawulo bwe yawulira pawundi 10 kkoye nti kasita ne wano waliwo akazzike. Era omuwala kyeyava amukwata ku mukono ne batambula ng'abafumbo ne bagenda beeyegeka ku kisenge ky'ekkanisa. Baaba akasinda omukwano omusirikale wa poliisi n'abakubamu ttooki kyokka ate n'agizikiza. Pawulo ttooki yamukuba wala era omusirikale olwagenda naye n'adduka ng'adda gye yali alese Ricky ne Brian. Nabo baali bamulinze era olwamulaba nga bakyusa bufuba okuddaka. Pawulo banne bwe baamusaba okubanyumizaako yaddamu kubagamba nti kati nze njagala muwala mukwane bukwanyi naye bino ebyakiggweeraawo siibisobole. Ng'oggyeko okugenda mu bamalaaya, Pawulo ne banywanyi be baakyalira n'ebifo ebirala era ebyali tebikkirizibwa mu kolegi wabula baali beegendereza nnyo ne batamenya tteeka kkulu eryatokwatibwa.